Wiiki ejja akakiiko k'ebyokulonda lukagenda okutandika okusunsula abeegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka 2026. Kyokka we lutuukidde olwaleero ng'ab'oludda oluvuganya tebannavaayo na nteekateeka nnuŋŋamu ey'okusiguukulwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyakakulemberera eggwanga lino ebisanja 7. Abamu ku b'oludda oluvuganya we twogerera nga beesoboddeyo dda okuvuganya ku kifo kino nga bajjayo empapula nga n'abamu emikono egyabasabiddwa akakiiko k'ebyokulonda baamaliriza okugizaayo. Olunaku lw'eggulo kyo ekibiina ki PFF kyalangiridde nga bwe kitagenda kusimbawo muntu yenna kuvuganya ku kifo kya mukulembeze w'eggwanga. Omwogezi wa PFF Ibrahim Ssemujju Nganda yategeezezza nga bwe balina enzikiriziganya n'ekibiina ki ANT nga kye bakyalinda NUP eve mu kusunsula kw'ababaka ba Paalamenti kwe balimu bakkaanye ku ky'okuzzaako naddala ku kifo ky'obwa Pulezidenti mu kalulu akajja. Okufaanana ne NUP, PFF naffe tulowooza nti olutalo kampeyini eno ey'okwerwanako yali kulembeddwa muntu omu abalala bonna nga bamuyimiridde mabega. Awo enteeseganya zaffe we zaayimirira. Ono era yayogedde ne ku ky'okusimbawo abantu ababiri ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Mu nteeseganya ezo NT ng'egamba tusobola okubeera ne ba presidential candidate babiri naye nga balongo tugenda mu kampeyini nga waliwo okutegeeregana bwe tunaatambuza ebintu ebikwatagana ne kampeyini. Omwogezi wa NUP era nga yakulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssennyonyi mu kiseera kino nga bo baamala dda okulangirira Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okubakwatira bbendera ku bwa Pulezidenti ategeezezza nti emirundi mingi bagezezzaako okuteeseganya okuvaayo n'omuntu omu ng'ab'oludda oluvuganya kyokka ne kirema. Twagezaako nnyo okwatagana ne bannaffe mu bibiina eby'enjawulo. Ekintu ekyo twakigezaako mu 2021 ne tusinkana General Mugisha Muntu, ne tusinkana Engineer Patrick Amuriato Boy n'abalala, naye buli omu n'alaga nti ayagala abeere ku ballot paper. Ntugamba kale tekisobose n'akadde kaali katono. Ssennyonyi ayongerako nti bagezezzaako okwogezeganya n'aba PFF kw'ossa ne ANT wabula ng'abamu baagala ab'oludda oluvuganya basimbewo abantu babiri ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga bo kye bawakanya. Bannayuganda kye baagala joint opposition candidate abeera omu. Bw'osindika ababiri kiba kigenda babuzaabuza nti anti kakati fe aba NUP nga tugenda mu bantu nga tubagamba nti ye kakati twabaleetedde presidential candidates babiri. Omu akabonero manvuuli, omulala alina akabonero akalala, kakati mmwe mulondewo gwe mwagala. Kati bakyalindirira bannakibiina ki PFF ne ANT okuvaayo n'okusalawo okwenkomeredde ku nsonga eno. Tubasaba nti engeri gye muli ab'enju emu mwasayininga memorandum of understanding musooke muddeyo mukkaanye, bwe munaaba mukkaanyiza then tudde ku mmeeza nate. So tebannatuddira, tulindiridde tulabe bwe kinaatambula. Wadde nga boogera ku b'oludda oluvuganya okusimbawo omuntu omu byo ebibiina ebirala okugeza nga DP, FDC, DF, UPC n'ebirala, enteeseganya zino tezibiriimu ekyongera okuleetawo ebibuuzo obanga ddala ab'oludda oluvuganya gavumenti basobola okwegatta okusimbawo omuntu omu okuvuganya Pulezidenti Museveni mu kalulu akajja.